sitegera sisobola kugamba nti okugoba bugobi just ebeera mbeera kati olaba engeri gye tugiramu abantu mukama wange oli eno otudde wooteeri egwekigo segedde bulungi naye gwe otudde egwetya kubiriwo eyinza okusigala waggulu naye ate tuulako wali eri ekindeese tekyetaagisa kutuula kati tosobola kwogera naffe ng'oli manju bwoti tuula wali eri ate emiryango yewuwa tuula emiryango yewuwa koyagala kutuula basi naye waba kisa ddala nina okuliraana ono mukyala wange ono obadde otya tomumanyi bakyala bo bonna ngamba manyi ate ono yaali oli musiru ate obusiru butya noono naye kaakati nno njagala obe n'amagezi nze bino si bye bindeese okitegedde okyali eno naye kiviiriwo akubye olukuŋŋaana gaggadde olukuŋŋaana olwaki ate abakozi bonna abakuŋŋaanyiza bali eri bali ku kintu ayagala kugoba wano bali eri bayimba abagambye bonna beekalakaase ekitaasa woteeri eno kiri kintu eki kwata ekkubo kino ekintu kiwuuba empola kwata ekkubo ogobe kiviiri kyekyoka ekitutaasa ate nze kyova olaba nze sejjusa ku kintu kyemba nkoze naggambirawo nga kiviiri yakajja wano nti nze simwagadde talina kyagenda kukola kituyamba kati ndowooza olaba ebiriwo naye anti nedda kati sikankubuuzeeyo kiviiri mumanyi bulungi tasobola kuva buvi mu bbanga n'ayogera bigambo ebyo wate okuba aliwo obuzibu buzibu ki ate buzibu buliwo nze zaawo yeeyogeza nga togenze mu lukiiko ko nze nkiiko sizituulamu ez'ekiwutta awo wasimbudde n'agamba nkagabye era ng'omuza paka nga wendiyagalira ng'amanyiiraani era we mwambaliridde ne muganze tomanyiranga bino nagganye okubiwubira wali omukyala ono omukyala wange kiko naye alemeddewo bino tebikwata mwambalidde era kabuzeko katono nnyo mubabika oluyi ate nze omanyi nze sisiba zikweya era mugambye nze tebantwala nkuba ejja ate ye gwe ngenda okutwala nkuba ejja nze gwolaba wa nze nkubuulira si amanyi gyetuvudde naawe kakati siya kiviiri bw'abanga akugambye nti genda munnange genda bw'anaaba akwetaaga ajja kuyita ogambye ki bwekiri gwoyogedde ekigambo ekyo takugambye mbuuza kurisi gwoyogedde ekigambo ekyo kurisi gwe bwe twasoma kurisi nga nze kennyini nali nkusinga n'okutegeera nga nkulagirira ebikulemye kurisi tuvuddewa kurisi ekitegeeza byenkoledde woteeri eno tobibala byonna owuliriza kiviiri azze wano n'atutanga nga nze nkugobye anti kati ekigenda mu maaso sikitegeeza nze nkugobye kiviiri bw'aba yakugambye olwo nze mba nkugambye bugenda nteeka okuba ndoota nyapu nkwataako neebase bwe mba neebase nzuukusa gwe bazuukusa bamunyeenya neebase nedda teweebase kati nnya bukola bwoti mpolerezaako kuba bangoba ku mulimu bano beekobaanyi yeekobaanye ne munne bangoba sirina musango gwonna nze gwolaba eno hotel Landstar ye maama wange ye taata wange ye kojja ye kizirwe ye buli kimu nze ne bw'otuuka wange buli kye nnina ewange nakijja ku Landstar amasuuka Landstar piro sapatu nzijja wana era bw'ojja ewange sapatu tezifaanagana nga bw'omanyi za hoteeri saddala eneefaanana bulala eneefaanana bulala ndeka yoyogera mbiwulira bulungi oba ndeka wanvuddemu lindako ogambye biki buli kye nnina nakijja wano amasuuka ekitegeeza gogabba ate okubba kutya ntwala bintu byemukooyi saddala balubu ekitegeeza gwozitwala buli kaseera ne bagamba waliwo balubu gye tutalaba waliwo gye tutakola kikumbe gwo bitwala nze ngamba amasowaane ebikopo ng'ebyo obuseppiki bwe ndaba nga bulabika tebukyalina mugaso nga mbutwala ne dishes kitegedde wamma nnyabo wamma mpolerezaako kuba nze sirina musango ekitegeeza mwami kiviiri alina olukusa alina obusobozi bwonna okuguba
asobola okungobera akawala ako. Naye nga nze mpolereza kuba nze sirina musango gwonna. Okitegedde bulungi mukwano gwange. Ndeka nange nfunye owange. Lekera okumukwatako. Gwe wanvuddemu naye ate nkulayirira nze nakola endagaano ne Landista agannyabo togenda kunzijja wano tonzijja wano okufa n'obutanyagwa agannyabo ndi ku Landista siva ku Landista nze nkubuulidde ekiviri yamanyi naye akasajja ako kalabika kalogo. Okimanyi nti kayinza okuba kalogo. Okay, Kiviri. Asobola okunnyamba okugoba akawala ako. Tosobola kunnyamba. Anti ensonga zonna zikubuulidde. Kale. Tujja kulaba ekyokukolera omuwala oyo. Nja kwogera ne Kiviri, tofaayo. Ojja kwogera naye. Mr. Kiviri. Right. Oh my. Sikumanyi. Nze mukyala wa Chris. Omukyala wa Chris? Chris yono bosi wange. Gwe mukyala we? Nsanyusa okukulaba. Kale ssebo. Chris alina omukazi omulungi. Nobale kusiima. Olabika bulungi nnyo. Nnyo. Nobale kusiima ssebo. Kati ensonga endeese wano. Waliwo omuwala akola ku hoteri wano. Omuwala ono talina mpisa, aguma buli gwasenze, bakasitoma abayisaamu amaaso, baniye omuwala yampala mundende ngamba kiki kino. Nambadde ngamba oba omuwala oli mubube agenda kusuubiza hoteri yammwe completely. Mazeemu amaanyi. Ate gati Mbadde manyi ky'oŋŋamba kirimu amagezi naye temuli. lwaki osuubira ki? Ate mmanyi kyogenda kuŋŋamba nti oba onjagala olabikira bulungi onkwana nga ebintu bwe biti naye ozeekola akawala kanvuma akawala simanyi biki akawala kabisizaamu amaaso kankoze katya ebyo olaba birimu amagezi ebyo. Negundi golowooza nsobola okwagala nzize ne kugamba Chris mwami wange kati ate nkwagala nti ogolowooza nsobola okwagala. Omanyi bwe weemodde nga tonnakwogera bigambo. Kale ate ekyo kikwataganya wano okwagala. Weemodde nakolabo nemmanya dda nti osedde osinga onkuba ki oli mu kuntega kamaso kyendowoozezza. Tesobola nakutega kamaso. Ensonga endese wano ngikugambye size wanene okugwa. Lwaki osese kwemola? Lwaki osese kwemola? Zozo zembeera zange. Za kwemoolamola? Kale ntegeete oli mukazi wa Chris, nti olina mukazi we oli kampwankimpwanki oli ka side dish. Owokimanyi? Nve ndiirwa. Mwala tumugobe akoze eki? Muwala ki? Oyo omuwala agenda bagwisa agenda kuyisa hoteri. Twala eri akoze eki? Kati gwe oli kasitoma? Bakasitoma bafe abakolako bulungi. Gwe oli kasitoma ogula ki wano? Nze ndi mukyala Chris. Ogula ki? Kyona kyogula wano? Mukyala Chris. Lwaki tutulako ewaka n'obeera eyo? Alina olugezigezi. Buli omu okubeera abaana omazeeko ebirembe nakuwulidde dda. Olwokuba oli mukazi wawe omukulu. Kati tujjeyo tuyiseemu amaaso tumanyire. Asimba amanyi. Mbadde ndowooza ogenda kunnyamba. Nze seeguya. Chris obangobe kale. Kirire agaaso. Oli bamugobe. Akoze eki? Olina sente oteeka mu hoteri yaffe wano. Wandineebaziza bwebaza nno. Okwebaza ki? Nkulabudde. Tondabula. Omuwala agenda kugeza bw'obanga bakasitoma baffe abakolako bulungi n'abaggyako ssente ne bagenda nga basiimye. Kati gwe gwani atalina kwogula okujja kulaba ensobi zokka kino kibi ono ayambadde bubi ono muwala mubi ono kino.
Ate simanyi ky'onaabawo. Singa tuli kisoboka nandigobye wano eyo notaddamu kulinnyawo. Wandikoze ki? Nandikugobyewo wano notaddamu kulinnyawo. Kikulisigwe mpadde akatiibwa nandikugobyewo wano. Gwani linnya lyo? Lydia. Nandikugobye wano notaddamu kulinnyawo. Mulekera okuyingirira bannammwe. Abaana bakola ebintu. Abaana balaba. Abo babeera mu bantu. Be batuwa ssente. Buli lw'omuyisa obubi. Buli lw'omukambuwalira. N'akola omulimu nga tagwagala. Kitegeeza agenda kuyisa kuba kasitoma tebajja kudda. Kubanga yatuuka otere ku kasitoma avaamu ssente. Nze siraddina kulwesinkana kasitoma ddi. Wabula ze bakola ekitinga ze yagenda wa kasitoma n'amuwa ekyokulya. Yamufunira ruumu agenda okusula. Yayogera naye ku kya booking yonna. Oba holo, oba mbaga, oba birthday, be babeera mu service. Abantu no bakwata obulungi. Naye bwe kaseera abantu mumazeeko emirembe, abantu tebeeyagala, abantu banyumirwa omulimu. Gwe genda. Ongobangani. Togenda. Ongobangani. Nkugobanga Kiviiri, ndi manager wano, ndi cashier, ndi accountant, nze mbala ebitabo bya wano. Mpandiika abakozi n'okubagoba. Toddamu okukolayo ku yakisimu. Abantu babazeeko emirembe n'omuntu eyagala kuba abakazi batoosayo ekiseera. Muzayi, oteekwa okuba nga gwe olukiiko olumazeeko. Kuba nze neekandaze, wandabye, ndoddemu. Tewalumazeeko? Obadde ondabayo. Simanya Kiviiri alina byazzeemu okundogera. Kiviiri ayogeza bumalirivu. Kiviiri ayogeza bukaawe. Kiviiri nga bina ebigambo byayogera ng'alina abantu bwagajja. Era akomekereza ng'afundikidde ng'akugobye n'agamba tambula genda. Ngoze kigobeza loza kiki. Nga yeebuuza okola mulimu ki? Ng'okola guno nagwe. Naye tolina gwokola n'okukusa. N'agamba tambula genda. Vio ninga kugeza bumalirivu. Naye nga gwe okusinziira ku okusoma face. Kuba omuntu asobola okwogera ekigambo naye nga ate face eraga kirala. Face ye ebadde eraga Kiviiri ayogeza buyinza. Ayogeza bumalirivu. Era ky'ovola buli muntu yenna babanga alina obuyinza tumweripa. Kati akozesezza buyinza bwe n'alagira tambula ogenda. Naye muzeeyi bw'oba olaba Kiviiri angobera ki? Annanga ki? Okuleka omwoyo omubi obutayagaliza banne. Kiviiri okujja wano yatusangawo. Naye afa kinaani. Ebyogera temuli. Bewooza nti nakusangawo kaawo kadda tebikola. Tebira by'okolera. Ebintu tebikola. Ekyo kyonna ky'ovulaba akozesa buyinza kulagira. Abantu ky'ovulaba bafuba nnyo kati bafuna obuyinza. Tosobola kumweyimbamu ng'alina obuyinza. Obongo ofaanana otya oba ofaanana otya yayogeza buyinza bwayo. Embeera eno nga bw'ogiraba gwe bw'oba olaba kati nzizeeko ki? Oli muntu mukulu. Okoze bulungi nnyo. Olina okukola ekintu ekikiyita. Gende wa Kiviiri omwetondere ofukamire wansi ng'oli mugonvu nnyo. Oli omuvunanire obeere mugonvu nnyo gy'ali. Kiviiri ayagala ki? Yaga sebo nakumuwaana nakumalayo ebitiibwa bye byalina. Ompulira bulungi kubanga akozesa buyinza. Nekino njagala okimanye obugonvu bw'olujegere gemaanyi g'olujegere. Ezenkananakanaka n'ebisiki tezaaka. Negwe bw'onoowaganyala n'owoza mbunakusangawo nakola ntya ebyo tebikola. Yakozesa buyinza. Genda kimu omwetondere kyayagala. Nina kirala kyakukola. Tondere nanga ate bannannyini buyinza. Ogonze kati obadde wewagamba ate bino biki ate muno ng'atuuse mu buzibu aseka nekyo kitono nnyo. kati ndabanga ataajubisa yongeramu supu kuba naawe olina ebizibu byo. Abekyagala bigendemu mugenda omwetonde. Mba nina ekizibu ekyange ate ndaba oseka wenna nawo amannyo ogamazeeyo kwe gagonyumiddwa ennaku yange negwe kwe kugirika. Kubanga mubadde weefula nnyo ow'ekitalo mbugu togonda wavudde ne mu meeting n'otambula n'ogenda okanda. Genda omwetondere kyayagala.
naye nga liisa tokolima ebyo bikolima by'enkoko tebitta kamunye eyewaka okola otya kyakunemeranga yamasaka etayidde naye ng'omutuusewetonde abantu bewakawaka ku bintu ebitaliimu ate akalima akaagala atadde awo babana kubona olyawa genda weetonde sebajja okwota. Muwala wanje kuba gwe ntuuse okuzaala nzikulaba nazaala mangu nnyo bakuwana abavubuka nadde eno ne beekoma omumaana mu abaana bawala mulwawe ererere temwagala kuzaala. Nze nazaala mangu nasookera ku mwana wa bulenzi muwanvu akomeeri bemba nga ntambudde naye abantu beebuuza ate onaani muganda wange tetumulabangako konze nti omulooza nti muganda wange oyo mutabani wange aŋŋana ampa amagezi nange muwa amagezi olya bulungi naye muwala kino mujagala ompulirize bulungi bane tuyige okwewaŋŋana ebitiibwa tuyige okumanya nti nkomawa tuke okuba bakama baffe nti nomukama waffe akomawa ono yantwala naye saddala kintu yakoze bubi nnyo mukama waffe natuka okuba nti amuyisaamu amaaso nga naffe weetuli n'amutyoboola natuka okuba nti erinnya lya Kiviira limuggyako n'amuwa erinnya eddala mbu kiŋaaŋaali. Muzeeyi ayinza oba nga kyeyakoze naye muzeeyi tolabanga ne mukama waffe naye asukka. No. Muzeeyi meeting zibeerawo ku bbalaza naye ye bwe yeebaka bw'akola atya bw'ayagala yawaite tolabanga asukka. Eyo ndowooza gy'olimu yakisiru yakisiru baba mukama aba mukamaawo. Mukama waffe tayinza kulaba ng'ayina ensobi z'alabye mu wooteri yaffe eno nga zigenda kukyonoona asirike era alinda olw'emmande olwokuba nti mmande tutuusa meeting buli wa mmande. No, ayina okuyita meeting etuule ensobi eriwo agigonjoole. Okiwulira bulungi tayina nsobi gyeyakoze naye saddala ayina ekintu kyakozesa buli kiseera mbuzi yamusookawo wane eno yatambuza ekyo kifu tekikola. Babanga yogera ku basookawo wane eno nze nalibadde nsobola okwogera nze kennyini abonna bonna bagenza okujja bansinganawo ne mukama waffe ow'okuntikko kulisi yasinganawo wane eno nga wendi ate bamaneja bajja olya bulungi ne bagenda ne bayingiza guze ebbanga lyemmaze wane ero emyaka 42 nga wendi wane eno nze libadde nga nti ndi w'amaanyi nnyo era nze nyina okwogera naye njogera bbiri olya bulungi kino njagala nkubuulire oli mwana wa muwala olina omusajja tulaba nti oli muwanvu nnyo tulaba nti oli muwanvu musajja wayinza okuba nga mumpi tegeera muwe ekitiibwa kuba yaba muki yaba mukamaawo yakugyamu embazadde si kuba nti olwokuba nti omulaba mu kawompo omuyiseemu amaaso nga mukama waffe kiyakoze n'amukuba omupiira mu mutwe.